Media. Wetwali tunoonya akalulu ka 220 Honorable Nsanja yali ku kyalo kuno eky'e Kalagala nga ali mu lukiiko lunoonya akalulu abatuuze baamukabira obuzibu bw'amasanyalaze amatono. Mu abasuubiza nti waliba avudde mu biseera bya campaign ajja kukwatagana ekitongole ekya umeme basobole okujja okwongera mu Kalagala transformer. Era we twamala tuka mu bukulembeze twawandika ebbaluwa n'egenda mu umeme era umeme netugamba nti ejja tuwa transformer. Era bulijjo tubadde tugigoberera paka olunaku lwajjo bwe batugenda transformer yaffe yafulumye era ne batugamba nti olwaleero egenda kuba esimbibwa. Era olunaku olwaleero tugisimbye ku kyalo Kalagala. Tubadde bubi nnyo ku masanze nga tegatumala. Tubadde tukoza transformer emu okuva mu town paka Kasambya. Naye omukisa gw'amaanyi ly'essanyu lino lyennina tufunye transformer ku kyalo kyaffe era esimbiddwa bulungi ng'omubaka waffe Honorable Nsanja Patrick Mabiriza agituwadde era esimbiddwa etuuse. Era kati ndowooza ku ky'amasanyalaze nti tegamala tuli basanyufu nnyo batuwadde transformer. Tubadde tukosa amafiriji abafumbirako abapaasi bano abewaka abakosa ebintu by'omu kiyungu okufumba ebadde temala bulungi. Kati nga tufunye amaanyi ago ne batuwa transformer tuli basanyufu nnyo. Omubaka ekintu kyatukoledde transformer etuuse era esimbiddwa. Tuli basanyufu nnyo okutwaliza wamu ku lw'omubaka aliyo Nsanja Patrick Mabiriza Kayunga. Tumaze ebbanga ddene kumala emyaka 10 nga tusaba transformer ey'e Kalagala wano esinzire egabe Kalagala abantu bafe babeere nga babunyisa bulungi nnyo ku nsonga y'amasanyalaze nga tejja. Weewaawo omubaka Nsanja Patrick Mabiriza mu kiseera kino atuleetedde transformer eri Kalagala mu koona era ejja kukola bulungi nnyo abantu baffe ng'ebagabira amasanyalaze agamala obulungi ate nabo n'okufunamu okubanga amaduuka kati mangi mu stress nino ekuze abamaduuka mangi firiji mweziri abagolola mwebali abafumbisa mwebali tufunye n'amabaala agatandika okukola emirimu gyaffe muno. Naye kyamukisa mulungi Honorable tukwebaza weebale nnyo ekintu ky'okoledde abatuuze b'e Kalagala. Weewaawo tuli basanyufu nnyo nini ddala. Ssanyu ly'amaanyi kubanga tusuubira nti n'obumu obadde butasobola kuzimbibwa Kalagala obukubanga kasooli kati nabo tujja bufuna ate ekyo tekikoma ku kubufuna bwokka naye kirina kye kitegeeza eri employment bavubuka baffe. Welding nako kati tugenda kuzifuna kubanga amasanyalaze gakoze eki geeyongedde. Kati saa zino amaduuka mu Kalagala mangi, buli dduuka lina firiji ebintu by'abantu bibadde bifa ng'oli akamula obutunda bwe abaya akabuteekako amasanyalaze ne gagenda. Abaya akakamulwa omunanasi gwe amasanyalaze gavaako ne gagenda. Saawa zino kigenda yambako ekyalo kino nti omuntu abadde akamulawo obutunda nga bwa mitwalo 2 era ajja kubutunda bwe bwa mitwalo 2 olw'ensonga nti ekizibu ekibadde kimusumbu eky'amasanyalaze okuvaavaako ekyo kivuddewo. Ndi musiimu nnyo okulaba kino kyembadde sisuubira kuba nti kisobola okubeera. Amasanyalaze gabadde matono ng'ate tugeetaagwa nga tuli mu bwetaavu olw'amasanyalaze ago. Naye neebaza omubaka Honorable Nsanja aliyo tuli basiimu nnyo ku kino kyatukoledde tajjanga okwo. N'ekirala kyensaba amasanyalaze gano mbadde musaba busabi agatambuzi gakkirire paka Mutukula. We Mutukula nayo bali mu mbeera mbi batwegomba okubanga nabo batuukako ku kino kye tutuuseeko. Kyemusaba takoma wano. So abatuuze b'e Kalagala bajja ne bantuukirira ne baŋŋamba amasanyalaze gaabwe matono ddala tegasobola kulaba wadde ku ttaala. Kati ne mbagamba kye mujja okukola tujja kuwandiika tulabe nga tuteekayo ebbaluwa. So ne mpandiika ebbaluwa eno nga munnamateeka wa Initiative for Social and Economic Rights. Nagiwandiika ennaku z'omwezi nga 3 Desemba 2022. Kati so nenjiteekayo mu kitongole kya umeme nga tubasaba era nga mbalaga nti voltage zaayo tesobola kuyamba kitundu kubeera nga kigenda mu maaso. Kati kyankola bulungi nnyo ne barespondinga bakwate barespondinga immediately naye nesigala nga tukola follow up nesigala nga nkola follow up. Hakati we bajja nengezaako lwakuba nti nange nali sina facilitation bulungi nengezaako okubira Mr. Kalangwa Moses Chairman wa NRM wa Kayunga District ne Honorable Nsanja
nembagamba kino ekitundu kyammwe ate mwe bakulembeze akati so ne beekolamu omulimu ne bakwatagana era facilitation yenna ekyamazima Honorable Nsanja Patrick Mabiriza wa Ntenjeru South omusajja wa Nuupu ne chairman NRM Kayunga Moses facilitation ade bamuteekamu yenna kutuuka mu offices ez'enjawulo Kampala Deno Deri kola bwoti kyetaagisa kino ate abasave yabajja so facilitation biki byonna nabeera nga bakoze ekyo babikoze kati n'olw'ensonga eyo nganze munnamateeka initiative for social and economic rights ffe tetusasulwa tukola mirimu gya bannakyewa ne tuyamba abantu ba bulijjo neneebaza chairman wa NRM okubeera nga ate yakwatagana n'omusajja owa Nuupu Nsanja Patrick Mabiriza ne basobola okukolera awamu kati so mu society bye twetaaga kubanga bye bya pate babivaako ne bagamba atulina kukolera bantu wadde oli wa NRM ono wa Nuupu basalawo ne bakolera awamu facilitation ne bamumpa nesigala nga transform eno olunaku lwa leero ezze era neebaza ekitongole kya UMEM okurespondinga ku bbaluwa eno era ndi musanyufu nnyo olw'okubanga nange ndesewo omukululo abantu abagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno eya UMEM bangi almost kangambe bayinza n'okuwera kubanga eno polling station recently mukalukona kuno okwedde yaliko obululu 13,000 kati kiba kitegeeza ekitundu nga kyo Kalagala nga kyo ekitundu ekimu kiba nga kirina abantu 13,000 kiba kitegeeza abantu emitwalo ng'esatu bagenda okuganyulwamu kubanga si Kalagala yekka wabula n'ebitundu ebyetoolodde nga Kasambya Kangulumira Kamira bonna bagenda kuba baganyulwamu mu nteekateeka eno ey'amasanyalaze nkubiriza abantu transform eno nga tusobodde ogirobinga nejja tusaba abantu baleme kugibbamu oyiro kubanga obubbi busuusi ojja kulaba nga abavubuka ate balinnya batandika kubbamu macule kubbamu oyiro kiba kitegeeza mugenda kufiriza ekitundu kubanga oyiro waggwamu ate ali expensive so tukubiriza abatuuze transforma mugikuume bulungi kubanga yammwe egenda kuganyulwamu mmwe mugenda okuganyulwamu tino omuntu kati essaawa zaayira asobola okukamula omunaanansi oba akatunda n'ateekamu ne mu fridge busoda ne musobola okuba nga mufunamu ng'ekitundu bizinensi zigenda kumeruka olw'ensonga transformer weze katwaka no capacity yaayo nene nnyo voltage zaayo nene nnyo kiba kitegeeza ntu agenda teeka amakolero buno buma obutono obusobola okuba kasoolyo then mulimu business obulala basobola okukwera ku masanyalaze obwo ane basobola okubeera nga baganyulwamu ng'ekitundu